Esuula ey'omukaaga. Era Yeriko kyali kiggaliddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri tewaali afuluma newaakubadde ayingira. Mukama n'agamba Yoswa nti, laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi, era mulikyetooloola ekibuga abalwanyi mwenna nga mukyetooloola omulundi gumu. Bw'onookolanga bw'otyo ennaku 6. Ne bakabona 7 balisitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuko. Ne ku lunaku olw'omusanvu mulikyetooloola ekibuga emirundi 7, ne bakabona balifuuwa eŋŋombe. Awo bwe balifuuwa eŋŋombe ez'amayembe ag'endiga ensajja, era bwe muliwulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu bonna ne balyoka boogera waggulu n'eddoboozi ddene, bbugwe w'ekibuga n'alyoka agwira ddala wansi. Abantu ne balinnya buli muntu mu maaso ge. Yoswa omwana wa Nuuni n'ayita bakabona n'abagamba nti, musitule essanduuko ey'endagaano. Era bakabona 7 basitule eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja bazikulembeze essanduuko ya Mukama. Ne bagamba abantu nti, muyite mwetooloola ekibuga, n'abalina ebyokulwanyisa bakulembere essanduuko ya Mukama. Awo Yoswa bwe yamala okwogera n'abantu, bakabona 7 abaasitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja mu maaso ga Mukama ne bayita ne bafuuwa eŋŋombe, essanduuko ey'endagaano ya Mukama ng'ebavaako ennyuma. Abalina ebyokulwanyisa ne bakulembera bakabona abaafuuwa eŋŋombe, ab'ennyuma ne bagoberera essanduuko nga bafuuwa eŋŋombe nga batambula. Yoswa n'alagira abantu ng'ayogera nti, temwogerera waggulu, n'eddoboozi lyammwe lireme okuwulirwa, n'ekigambo kyonna kireme okuva mu kamwa kammwe, okutuusa ku lunaku lwe ndibalagira okwogerera waggulu, ne mulyoka mwogerera waggulu. Bw'atyo yagyetoolooza ekibuga essanduuko ya Mukama. Nga bakyetoolodde omulundi gumu ne bayingira mu lusiisira ne basula mu lusiisira. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka, ne bakabona ne basula essanduuko ya Mukama. Ne bakabona 7 abaasula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuko ya Mukama ne bagenda obutalinda ne bafuuwa eŋŋombe, n'abalina ebyokulwanyisa nga babakulembedde, n'ab'ennyuma ne bagoberera essanduuko ya Mukama nga bafuuwa eŋŋombe nga batambula. Ne ku lunaku olwokubiri ne beetooloola ekibuga omulundi gumu ne baddayo mu lusiisira. Bwe baakola bwe batyo ennaku 6. Awo ku lunaku olw'omusanvu ne bakeera enkya mu matulutulu ne beetooloola ekibuga emirundi 7 bwe batyo, naye ku lunaku olwo beetooloola ekibuga emirundi 7. Awo ku mulundi ogw'omusanvu bakabona bwe baafuuwa eŋŋombe, Yoswa n'agamba abantu nti, muleekaane kubanga Mukama abawadde ekibuga. N'ekibuga kiritegerekerwa Mukama, ekibuga ne byonna ebirimu. Lakabu omwenzi yali wona yekka, ye ne bonna abali awamu naye mu nnyumba, kubanga yakweka abatume be twatuma. Nammwe mwewalire ddala mubiterekeddwa Mukama, muleme okutwala ku biterekeddwa nga mumaze okubitereka. Bwe mutyo mwandifudde olusiisira lwa Isirayiri olukolimiddwa, era mwandirweraliikirizza. Naye effeeza yonna ne zaabu n'ebintu eby'ebikomo n'eby'ebyuma bye bitukuvu eri Mukama, birijja mu ggwanika lya Mukama. Awo abantu ne baleekaana ne bafuuwa eŋŋombe. Awo abantu bwe baawulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu ne balyoka boogera waggulu n'eddoboozi ddene, bbugwe n'agwira ddala wansi. Abantu ne balinnya mu kibuga buli muntu mu maaso ge ne bamenya ekibuga. Ne bazikiririza ddala ebyali mu kibuga byonna, abasajja n'abakazi, abato n'abakulu, n'ente n'endiga n'endogoyi, ne babitta n'ekitala. Yoswa n'agamba abasajja 2 abaaketta ensi nti, mugende mu nnyumba ey'omwenzi, mumufulumye omukazi ne by'alina byonna nga bwe mwamulayirira. Abavubuka abakessi ne bayingira ne bamufulumya Lakabu ne kitaawe ne nnyina ne baganda be ne byonna bye yalina, era n'ekika kye kyonna ne babafulumya ne babateeka ebweru ku lusiisira lwa Isirayiri. Ekibuga ne bakyokya omuliro n'ebyalimu byonna, naye effeeza ne zaabu n'ebintu eby'ekikomo n'eby'ebyuma byokka baabissa mu ggwanika ery'ennyumba ya Mukama. Naye Lakabu omwenzi n'ab'ennyumba ya kitaawe ne byonna bye yalina, Yoswa n'abawonya, n'abeera wakati mu Isirayiri ne kaakano, kubanga yakweka abatume Yoswa be yatuma okuketta Yeriko. Yoswa n'abalayiza ekirayiro mu biro ebyo ng'ayogera nti, akolimirwe mu maaso ga Mukama oyo aliyimirira n'azimba ekibuga kino Yeriko. Mu kufiirwa omwana we omubereberye mwalisizaawo emisingi gyakyo,
era mu kufiirwa omwana we omuto alisimba enzigi zaakyo. Bw'atyo Mukama yabeeranga ne Yoswa, n'ebigambo bye ne byatiikirira mu nsi yonna.